mange tukwaniriza ku TV ezenjawulo. Obulamu buli butya Kenzo? Obulamu bulungi sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam alhamdulillah. Simayo nga yamaye. Of course mame. Soko tubulire ki ekibadde wano olunaku lwaleero era mulamu akyo buli. Ekibadde wano we have a mental health day at UNMF. Okubanga to making awareness nti mental health is real, most especially in our business. Mwena muze mulaba abayimbi baba artists abenjawulo nga babateeka online oba ku mitimbagano oba ku ma TV olw'obuzibu bayitamu obw'enjawulo. One, tulina problem ya ebizibu ebyenjawulo naye nga tumanyikiddwa nnyo okuba nti tutera okufuna challenges mu bulamu. Bumu bimanyi byenjogerako, and it is the reason why we are here with different partners first and foremost, making sure that tufuna as many as possible partners on board okubanga bajja ne babeera part of a solution to a very big problem that we have. Okay. Simba bayimbi bokka naye n'abantu bonna generally including our fans. Twogere kuba artists basically because ffe tusinga okutegeera. Yeah. Nga gwe federation wamu n'akakiiko ko mugenda kukola muti okuba nti abantu abayina mental illness mugenda bayamba. Ani katolo tutandise otandika na kuba nduli in case of any problem wo gwanga mujje osegedde kati kye tubaddemu olwaleero ku making awareness nti ekyo ekizibu tukirina organizinga era tuli mu kunoonya solution. Kati ono tutandika okunoonya abakugu ab'enjawulo nga mutadde ne media okutuyamba ku spreading award. Biki ebimu ebireetera abantu okugenda mu depression wamu ne stress? Bingi nnyo, it depends. Olumu kisinziira omuntu byayitamu on a personal level ng'omuntu ye, ekirala kisinziira bye bamuleetedde. Abantu abamu tebamanyi controllinga pressure. Like for example kati kangambe ba artist kubanze ni mu art. Ojja kusanga omuntu nga Mukama yamugiftinga with a very beautiful voice naye nga ate tamanyi controlling audience. Oshegeera. Oli omusange nga nebya controlling audience abisobola naye nga tamanyi maintenance. Omulalo ojja musanga nga buli art ono abantu buli omu Mukama yagenda amugiftinga differently. Mulimu golanga ali creative nnyo, omulala nga alina vocal nungi nnyo, omulala nga alina stage performance nungi nnyo, omulala nga asobola speed za njawulo. Kakati omwo mutandika okuva challenges ez'enjawulo. That's why abantu basanga nga yogenda ku stage n'akijjayo bulungi asooka kunywamu akenge. Omulala nga asooka kukubamu akantu. Omulala nga asooka ate kuddaawo ne bamujubisa banne ne back stage eno najanga. Omulala nga ate yalyoka akikola. Omulala nga alina challenge back. Omulala we have different problems mu mulimu. Kyovola abamu tutera okulaba results ez'enjawulo. Yes. Lwaki bagamba nti abayimbi? In life you can defeat or be defeated. Okay. Some people lose battles. Abasinga boogera ku mental problem abayimbi gye bayina bagireetenga ku drugs. Nti zibasinga okukozesa era yesinga obbatawaanya. Ebiseera ebisinga abantu balowooza nti drugs naye nga bwe nkunyonyodde si bwe kiri. Omuntu asobola okufuna pressure nezimuleetera ogenda mu depression. Omuntu asobola okufuna nga bw'owulidde Jack yagambye nti abantu baali bagamba mbu akozesa kawunga cocaine naye ng'ate ye yali alina back problem ne batandika omukuba painkiller. N'atuuka ekiseera nga she cannot live without that painkiller. Nga painkiller yokka ye mukipinga going n'afuna ku tulo. Kuba yatuuka ekiseera nga teebaka naye ng'ate bw'agiteekamu yeebaka. Abasawo ne batuuka ne bamugamba efuuse nnyingi giveeko kati ate nga bw'agivaako awulira agenda kufa. Now the only way to survive is putting that painkiller. Kaakati today naye ng'ate abantu ffe bwe tumulaba tulabira ddala netandika omusiri okumwebasa ebyokola n'abivaako n'adireyinga atakyayagala vambuli takyayagala kola kintu kyonna nga eyo nefuuka nga gwe mulimo kati naye ng'ate yamulaba ayogera birala. So abantu bo balaba birala naye issues za njawulo. For more than 15 years Eddie Kenzo badde mu industry eno ki ekikuumiddemu nga tokozesa drugs? Nze first and foremost I put God first. Mukama nze nesigama nnyo Katonda mu buli byenkola. Era Mukama Katonda ngaidinga, not because I don't go through different stages in life. I go through a lot also as a human being. Ne Mukama yampa a very strong mind. I know how to compose myself and come back on track, no matter the pressure, no matter what. Yeah, but not everyone is like me. Yeah, buli mu handling issues differently. Ng'ogyeko ekyokuba nti omukwano gwali gukusuddeko mu depression
ekyo kyo tukikkirize kyekirala kyojjukire kyali kikusuddeko mu depression nga mpozi okutereezaako sigendangako mu depression lwa mukwano era simanyi gyokijje nandigati gwennyonnyola depression yaliwo ddi era byali bita nange nkunnyonnyola ekyali ki okimanyi omukyalo okuva we yakulekawo Rwema n'agenda era ebigambo byayitingana nti wagenda mu depression kati ate tetuli ku bigambo tuli ku reality first and foremost obulwadde bwa njawulo okitegedde ate buli omu alwalira mu stages ez'enjawulo buli omu afuna challenges ez'enjawulo nabangi nnyo bemulaba eyo abatambula naye ng'ate babadde balwadde obanga bakyali balwadde wano ku UNMF Mutundwe Alusut it has been a healing center rehabilitation for so many that you don't know that you cannot review in the news naye ng'olwaleero balyoka era ku mirimu gyabwe bali mukola bulungi abamu twabasanga ku stages ezanjawulo ntugenda nga tutereeza in a period of that we have been here tuhiiriza abantu bangi nnyo lwakuba munayewola nga bwolaba nti obulwadde buba bulwadde si buli muntu nti na reactinga ku medication as the other person's time buli omu ahiringira mu time ye oluusi ne bw'otalaba waliwo ekigenda mu maaso nga tulina just kiwakadde gift and card and jam culture balina nabo we bali era they are going through what they are going through but we just need to give it time and see how we can still work together nze naawe okulaba nga they can come back to where they are supposed to be. Healing process y'omuntu yenna abadde depressed tulowooza nti ebera rehab okusookera ddala abantu nga Grace Khan bali mu rehab obudde buno tulabyeko abantu nga Fiengo ogamba nti bavuddeyo abakyaliyo tugenda beera ne rehab eyawamu oba omuntu agenda bayifangako sekino ensonga lwaki olwaleero tukuŋŋanyiza abapartners ab'enjawulo ntwinvolvinga ne Ministry of Health tugenda kuinvolvinga abantu ab'enjawulo parliament government what n'abantu baffe abawagizi baffe okulaba nti we can build something very safe for their musicians oba artists omuyimbi wasobola okugenda olw'okuba ali popular aleme kwetya nti abantu bajja musekerera bye tuliko okulaba nti tuli mu kuyiya can we have our own ka facility where someone asobola okugenda n'alaba ku munenti ne gundi mumanyi ne beeyambayamba okusinga okumutwala ne bamutuuza n'omuntu nga die hard woono ate kati ne bitabuka ono ali mumubuuza birala nti owaayi so twetaaga okuba nga tukola ebintu ebiri uniform yensonga lwaki tuli wano okulaba nga tukuba omulanga twagala kulaba nga we can have our own facility ffe nga ba artist because we know our problems ate ebizibu byaffe olumu bitera byanjawulo ne bitera okutambula mu categories ezimu nga bwekugambye anxiety lack of controlling of pressure what cyber harassment and so on. omuyimbi yenna abasinga ababeera depressed ogenda osanga root cause kibeera omuntu kyayinza okugamba nti abeera agudde obanga aweddeko nga music aleeta kya performinga weero mulowoozezaako ku ngeri yobbayamba ne bannaffe banene abakyali wano ng'omuziki gugenda gusereba mpola obutatuuka mu mbeera anti ebiseera ebisinga omuntu asobola okuba nga takya performinga weero naye nga alyokke nakyo nga ye pulaani ye nange kenyini ndi mu kuyiya ngeri gye mbivaamu kola ebirala budaanite naafe otuuka ekiseera n'okuuwa okitegedde sigamba mbu obiviiremu ddala kubanza ni muyimbi okuyimba kinyuma era ojja kunsanga nyimba wano nyimba wali naye nga sikyali kweri level kwe nali oba kwe nandyagadde kuba not because mba failed but nsazeewo okukiringamu nkole ku birala ati oba okitegera so kati kizibu nnyo gaa nti oyo yagwa oyo yalemwa okujjako nga yagambye nti mazima nakola ki nalemwa naye nga tannakifulumya kizibu nnyo gwe okukimugamba nti walemwa okujjako ng'osobodde okutegeera ye ayagala kingombo kati abamu babikola because balina kibeetaaga sente mu gavumenti oba oliawo n'abantu abalina mu kubaddukira. Do you think money is the issue? When we go to the money, it can be an issue because abantu baagala sente o surviving. Ne kati omuntu nga nze nakulira mu ghetto nakulira mu kyalo ng'osobola okubeerawo n'olima ne muli akatono twali tuliddeko ku nva ezitali mmunnyo twali tunywedde ku kyatali mu sukaali twali tubeddewo mu mbeera yonna ne tutafa bwe mba saasobola kufa luli sisobola kufa kati so kisinzira byonna ebintu bisinzira buli omu bw'areacting awe nagaye buli omu areactinga differently but right now kizibu nnyo okugamba nti oli ayita mu kino olwakino naye tuyinza soka muyizayo n'ayogera siri mu kifo oba sirina capacity eyogerera abantu balala wabula nze nsobola okugamba nti omuntu yenna alina challenge ajje tulabe kubanga
ebiseera ebisinga gwe kizibu nnyo okumanya obuzibu gye buli okujjako ng'obuzibu bulabe nti buliwa oba okitegeera. So omuntu yenna ng'ali eyo ng'alina kyayitamu nga yandiitaze okushyalingako naffe baganda be ajja tubuulire tulabe how can do what we do. Okay, as we are looking for a solution, mu meeting onyonyodde nnyo mugamba nti bamedia nabo bakoze kyamaanyi okukosa mental health y'abayimbi. Yeah. Kiki kyogenda okuzzaako on this matter? Honestly speaking, we have made mistakes over the years, all of us. The media enkoze ebintu ebitali birungi emyaka mingi naye ate enkoledde n'ebirungi bingi. So how do you balance, how do you relate that? Ng'omuntu omutegeevu ebiseera ebisinga, when you see a problem you look for a solution. Nze siri muntu wa bizibu kuddawo nga njogera ku bizibu byokka naye ngezaako nnyo okufuna tuvudde tutya wano ntugenda wali, because at the end of the day byonna ebiba naseka, eriyo gwe banyonyogera n'akaaba, eriyo gwe banyonyogera n'adduka, eriyo gwe banyonyogera n'alwana. We react differently. So the question is, mumpulirize, the question is how are we going to help people who react differently in their difference? Otegedde naye bwe tuga olowooza si kekadde okuba nti abayimbi ne journalist mutuula ne muteeseganya because tetuyinza kuteesa Why? because this is a business. Gwomanyi bosi wo kyakwagala tomanyi yakuyita omukolere ssente yayagala kulaba nga ssente zijja kusasula omusaala. Kati singa twateesa dde naye omuntu yakeera ku makya n'akola media ye gwe tugenda mubulira bw'ajo operating, buli omu akola eyiye mu ngeri eriyo yakola nga yakuvuma abantu, eriyo yakola nga yo yakuhiiringa abantu. Kisinzira interview ogenda kugikola nani bw'oba ng'olaba ng'oli muvumi tomuwa, bw'oba olaba ng'ono omuyimbi ajoga tomuwa, just know your circle. Otegedde eno emmere ya muwogo yalombe. Benson yaliwa bamwitani producer agamba ki katika agaba jangu wano agaba ono akola mu UNMF loans department. Kati ffe kye tukola nga bw'omanyi banks oba SACCOs zirina bwe zikola oba okitegeera, era okujja okusubscribinga you subscribe nga gwe weeyagalidde because kino kyabweyagalire. You understand? Si kyakuforcinga muntu, si kya omuntu omala kujja n'okola n'obuuza ne bakunnyonnyola n'otegeera n'okola ki. The question is yategeera, bw'aba yategeera what is the problem, oba bw'aba teyategeera. Kati tuba tulina kumusanga ajje ndeesona okumulaga ajje mu department eno bamunnyonnyole kyatanategeera. Bw'aba nga alaba tabitegedde basobole okumuddiza emigabo bye oba atunda emigabo gye, kubanga tulina emitwalo 5 tulina emitwalo 10 egyo migabo ogula emigabo ne bwasalawo n'agamba nti nze by our law otandika n'ogula emigabo emeka 5. It's in the law nti member waffe yenna alina okutandika n'emigabo at least ekitono emeka, you can buy more. Naye okutandika from the beginning buli mugabo gwa mitwalo emeka 2, kati otandika n'emigabo emeka gye mitwalo 10. Ekyokubiri tulina annual subscription ya mitwalo emeka buli mwaka okubeera member waffe, okutukakasa nti gy'oli ero active ero olina okuba nga otaddemu emitwalo emeka okwa-upgradinga membership yo. N'emitwalo 2 ya membership, then n'emitwalo 2 egy'okubeera member. Okitegedde ezisookerwako ez'okubeera member, then notandika saving. Ndowooza Mr. President, one thing ensonga eri ku ba members abamu nti tulina okuyita mu process, naye abamu ayagala ajje yeewole ateekeyo then yenkyakole ki nga tosoose kumupima ate ebintu bya process. So omuntu yenna ali mu kujja nga tayagala ayite mu process nga gw'oyagala ekikyo kikolerewo
omwaka kubira essimu n'agamba sijje foomu yange gisembeze kumpi, bwe ngisembeza kumpi ate eyoono ngisembezeewa. So it is a question of process, to understanding a process, tuyige ffenna, to respecting any process. By the way, bw'oba to respecting the process, gwe ng'oyagala bakukoleko mu ngeri gy'ofiiringa nti gy'olina okukolebwako. Abantu abamu kale mu bufunze kankitemeetememu mu bufunze abantu abamu one ekizibu kyendabye kale mu bino ebintu bya law nande one it's the first of its kind kibadde tekibangawo kati abantu buli omu yali akiraba bubwe okitegeera bo balowooza nti genda bakwokyeyo dduka ekintu ekitali kituufu kubanga teriiyo muntu agenda kuwa ssente za bwereere mbw'ogenda olyeko nga bw'oyagala otherwise buli muntu yenna yandibadde asikola ki ssente ezo zirina okuba nga zitambula okusobola okuyamba omwana n'omuzzukulu. This sack is not for only me, si yange y'abayimbi okuba nti no bafunayo ka first aid akakamangu okitegeera nti ayina waliwo akamutomedde nti banemumpeeyo obubiri n'abuuza mu banka mu ngeri eyo. That's it. Si byagamba nti gavumenti yakwata ssente n'eziteeka wali nti buli muyimbi genda ofuneyo. For example kino ffenna mathematics mumumanyi bwe tugamba nti buli muyimbi tumuwe miliyoni 5 buwi ku biliyoni 5 ezatuweebwa buli muntu oba ogenda muwa miliyoni mmeka baba abantu nga 10 nammwe simu zammwe tuli mu kutwala nammwe masimu tutuuka eri nga bisimu bijjuddemu kubadde ki kyoka bonyumira ntofu yesebo soko tubulire kibadde wano because olabikanga gwe coordinator erinnya Zulanda ndi mobilizer wano ku UNMF Mental Health Department. Olunaku olwaleero tubadde ne ba partners baffe abangi nga bwe mubalabye Ministry of Health, Red Cross, Safe Hands, what not bangi nga bakolagana naffe okuchampioninga advocacy oba okwongerayo information about mental health mu public. Kyobalaba twakwataganye nammwe aba media mu bumpimpi nga tugezaako kwongera dobozi ku bino ebintu bya mental health ebitamanyikiddwa bulungi by the public, abantu abalowooza nti nno byakuswala bya bulalu nga tugezaako kubalaga nti kiryoke okubyogerako, kiryoke okukwatagana naffe abayimbi oba abali mu art industry kuba tetujja kugamba abayimbi bokka be bali wano mubalabe bakomediani baani bonna we bali. So nga basically tukwataganye ne ba partners ate ngera twekubira mulanga kwongerako ba partners batuyambe kubanga eno issue nene njimu eri wide across, it's a global issue era eruma buli kiisi bannamawulire eruma abantu abakola mu maofiisi aba politicians and what not ababoda abakola mu butale bonna abantu ba bulijjo. The issue of mental health ekwata ku buli omu mu nnyumba ye yesebo. So kitule